akatambi kano kawulire ngokufuza mukodoni wange Kyagulanyi ne munnabudu Kasolo wotarabye sebo onalero Kyagulanyi ngo yanjula bakulembeze by'obufuzi ye Buganda omakaya simpuka nomulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi Sheke gobayise okusoma kutuba baye kutuba okubuulira yayogeddeko webadde ayogera abantu ebitiibwa yayogeddeko ku mpuuga jjajjaffe Kasimu Nakibinge bwe yayimiridde okwogera yayogeddeko ku mpuuga oyagala kuŋŋamba nti baali tebamanyi nti waali of all people ng'omusajja bamutadde mu ggalale mpuuga twamuteeka mu ggalale of all people nga mpuuga bamutadde mu ggalale mayo bakazi ggalale mugimanyi kujja bakazi babateeka ku mutimba bamujje mu ggalale mpuuga yateekebwa mu ggalale officially of all people nga amaze okwogera mpuuga teri amanyi waali Ssaalongo Mulengejja kyaliwe najja nayimira agamba nti bannange Kyagulanyi werabidde okwogera ku muganda wo Mpuuga naye atudde wali nange bw'oba nawe wali tomulabye nti Mpuuga waali ne bakuleetera kitegeeza nti omukolo gwonna yabadde taliiko ng'era si wakwogerwako ono lwaki yamwogeddeko Mbadde mulinde ekyo okutegeera olwaleero video obaddamu nga w'emusajja ojjaddisa ameka kati mbategeezezza era omukolo mbagaye singa tegwabadde kibuli Mpuuga gwe badde bagenda okwenda osinga. Ladies and gentlemen, njala bategeeza officially Robert Kyagulanyi Ssentamu Obuganda gwe bwawenda osinze akyagala kigaane akiwakanye officially. Ladies and gentlemen, ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 Obuganda bwayenda osinze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bataddeko emikisa ne bakuba Mpuuga omupiira ne bakuba Mayiga omupiira. Yensonga lwaki jjajjaffe bagambye tetwagala bantu bazunganga mukka gwa mukanzu. Ekyo mukka gwa mukanzu nze nkyogedde. Omayiga byange mbi obuninga ekyo mukka gwa mukanzu nze ngege tukoya abannabyabufuzi abagenda bazunga. Nkiddamu ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 Obuganda nga butudde kasozi kabajjajjaffe abalangira n'abambega bambogo bayenda osinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze Buganda gwesindisa agenda ogikwatira bendera okutaasa Obuganda n'okutaasa eggwanga kiwedde tona wogera kuddamu kisanga. Waliwo awakanamu bino mbyenze mbyogera. Mwenna mwalabye video tekubaddeko na muntu alina history wa mukolo guno wadde ogutegeera tekuli. Mwenna mwate mugutegedde. Mwagutegedde bulungi kati mugutegedde. Mayiga singa omukolo tegwabadde kibuli Mayiga dagenda kulonkinga Ssedduge ne banne. Kati ate gabaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Ssedduge Mpuuga yabadde ng'ali mu comfort zone wadde bamwerabidde ng'ali bulungi teri amunyegako. Mayiga yalowoozeza nti ayambye Mpuuga okumutegeeza abantu nti waali ate yamukubi goolo n'amuteeba atya.
The moment kasito gamba nti bagambe Kyagulanyi okwaniriza bannabyabufuzi abali waawo n'atamwanjula gwe naawe obadde tomule bulungi bakuleetedde kapapula kitegeeza eyali ow'ekitiibwa afuuse wa sports betting kati wa kapapula there is a difference between someone who is recognized n'omuntu owa kapapula omuntu yatuuka ddi okuva ku w'ekitiibwa fuuko wa kapapula bakutegeeza kitegeeza nti kati ate gwe walabisizza nnyo omusajja okumuteeka ku level nti baadde bamwerabidde the entire function nga taliiwo he doesn't exist anywhere